nze najjanga kirina. Ng'ojjanga kirina. Najjanga kirina. Kati oli CEO. Era nakola mu kampuni kisiza ddala bubi ekintu ekyo. Nti buli muwala ajja kiyumba. Oba oli asomye oba tasomye oli averinga obwongo bwe bwonna nze ngenda ku kiyumba. Ekyangobayo. Ekyangobayo tugezigezi ndowooza be batuyita olwa people power. Yes, tubaniriza ku Rovin Media. Omugenyi waffe tumuleese bulijjo namubasuubizaako. Omanyi njagala ndeeta abantu wano abali exposed mu different angles basobola okunyonyola abana Uganda batubuulire engeri Dubai gyetambula bo bagisanze batya ebintu bitambula batya ku side yaabwe tusanze okula muganda wange nange nsanze okusinkana muganda wange ogambo we bali kujja tokwasaganyizika oli bize dunia egenda netuuba netuze naye alhamdulillah amanya bakuyitani amanya agange yenze kiremi Haruna Farouk okay musajja emwanguli owangalya wa mu Dubai wano nze mpangalira Deira Arubaraha Deira Arubaraha emabega ko wali obeerako eyo side ze Jeberali something of that kind wavaayo sabeera Jeberali bayitayo batya Discovery Garden Discovery Gardens je nabeeranga Discovery Garden teri mu district ya Jeberali ere mu district ya Jeberali naye bw'oyogera ku Jeberali abasinga balowooza ekitali kibi ekole bakamp kubanga naffe twasookera naye Mungu agenda kusumusamu mpola mpola agendako nembirako mu Discovery Gardens awo ndo myaka ngena kati ate nesanga nina okukyusa olw'emirimu gye tukola kati owangalira Arubaraha kansembere mu Deira business hub eyo nsembera kumpi ngafe abasajja bana business okay so Arubaraha si mubi ndowooza ku bana Uganda abawangalirayo Arubaraha embeera yona wawo obeera yawula yokka naye nga si mubi teyandibadde mubi omuntu kisinzira wawo-alabira okusinzira ku kiki kyalaba na kikyakola okusinzira ku kikyalaba na kikyakola emabega kaawo yegwa omuntu omu ku gwe nalaba ku bantu abaali bali involved ennyo mu mikolo gya people power oba gya struggle mu people power okolangani kakati mu people power nali nze yali akulira abavubuka we yali akulira youth sector youth wing leader okay okuva ndowooza nagikulembera okuva mu 2 yali 2 I think paka 2 paka 2 nga mu 5 24 wali olina buvunanyizibwa ki mu youth sector eyo obuvunanyizibwa bwe nalina nali ntwala abavubuka mu UAE bonna okimanyi youth leader navunanyizibwa ku bavubuka aba people power era ne kakati nkyali naye lwakuba na resigninga si ku resigninga naye oyagala n'owaako chance abalala nabo baweereze essaawa zino mu people power management oba NUP management ani mukulembeze wa UAE management kati mu Dubai mabegako lwakuba tuli mu reshuffle waliwo reshuffle ezigenda maaso kati nganze senior leader kati ndi kakiiko ka senior leader abakonsala abeebuuzibwako babaga amateeka naye kati waliwo reshuffle eziri mu kugenda maaso mabegako tubadde tulina ababadde ku events kubaddeko mukulu Ziptex ziwapita mamita Ziptex nekubaako mukulu Keya nekubaako mukulu Musa Fahadi kubaako ndowooza mukyala abaddaani mukyala zaman abadde ku kakiiko ka events abo naye kati tulinda reshuffle endala ezinaabawo tulyoke tumanye baani abanaddako abakulembeze omukulembeze ow'okuntikko yaani erinnya munziriremu owa UAE omukulembeze ow'oku ntikko tulina mukulu Arnold Suubi Kalule coordinator newankubadde tulina omukulembeze
asemberayo ddala tulina nga tutwala ku Gulf. Okay. Mukyala Patricia Mugisha. Gwe mbadde ngenda okubuuza mukyala Patricia Mugisha nga ndowooza yavaako nga takyalabika. Patricia Mugisha akyawangalira mu Dubai wano. Mukyala Patricia Mugisha waali era tavangako. Newankubadde woosu mukama we bakuwa obuvunaanyizibwa obulala era obaako by'otambuza kuba yatambuliranga ku level ya UAE naye kati ne bagenda mukama waffe okuva ku secretariat ne bamu appointinga nga Gulf leader. Kati Gulf leader ng'avunaanyizibwa ku nsi eziri mu Gulf nga wetumanyi Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, Oman, kati ensinga ezo zonna kati ku level kwakola ki kwali era osobola musanga eyo naye ng'alabika oba osobola omukubirako kasimu osobola omufunira. Bwe mba njagala okubaako engeri gye participatinga mu NUP activities ezigenda maaso waliwo kye tusonda biki ebigenda maaso ntuukirira ani nga nze owa NUP. Kati ebintu bya National Unity Platform oba NUP wano mu UAE biri open. Kubanga tuyina group emanyikiddwa abantu bonna gye bagenda era erimu n'abakulembeze. So mu group omwo osobola kyensuubirwa oba ogyetaaga tusobola okujoyiningamu nobeera ng'osobola okuteeka like ba request yo because abakulembeze bonna babaamu ne biki emirimu activities ezikolebwa naki singa oba olina kyoyagala okuteekawo osobola okyogererawo. Abaana bangi abawangaalira eyo Jeberali Discovery Gardens ebbalibbali basanga obuzibu okubeera nga bakonectinga ne management ya NUP. Mulina mbeera ki omu mwateekawo mbeera ki okusobozesa abannayuganda okuba nga bajoyininga UAE community nga bajoyininga NUP community wano mu Dubai ne UAE na Abu Dhabi okutwaliza wa mbeera ki gye mukozesa okulikulutinga abaana abo babeere nga babajoyininga? Ekisookera ddala okubeera nga memba wa NUP wa People Power olina okusooka okwagala ensi yo nga gwe. Because tekiriko muntu gamba mboba muntu mugenda mu polota mukola olina okusooka kwagala nsi yo. Olumala ojjagala n'ogamba n'oweebuuza kiki kye ngenda okukolera ensi yange nganze. Naye akagere ke tuli ku mulembe gwa social media. Social media tuyina nkundi ez'enjawulo, platforms ez'enjawulo. Okugeza WhatsApp groups ezisookera ddala ng'ezi social media. Kuba tuyina UAE chapter, NUP stroke People Power UAE chapter, yo group etutwala nga mu UAE abali mu Abu Dhabi, abali mu ALINA, abali mu Fujairah, abali mu Ras Al Khaimah, fena ye umbrella ekola ki kubatwala tuisiza. Ekyokubiri tuba n'emikutu egy'enjawulo nga People Power Noob UAE chapter, TikTok gundi eyo, tuyina Facebook account. So ogenda no searching oko osobola okukola ki okufuna enamba z'amasimu z'osobola okweyambisa okuba nga okonektinga. Naye nsobola okwencouraginga abantu bajumbire nnyo okuyingira mu group ya WhatsApp kuba yebeerako constant information eyanguwa amangu okufuna era kyekimulooza ekiri means ezinganga enyangu nga tuludde okufunayo ku activity yonna oba desert safari oba mipiira oba nze simanyi bigenda mu maaso sooka otubuulire activity kye yasembayo NUP okutebanga gitegese wano mu UAE. Kati embasa erabidde activities etwasembayo ndowooza zaali za mipiira. Zaali za mipiira kuba nzijukira twagendako mu Eastern region side za Abu Dhabi twagendayo okwo. Then from there tubadde mu fundraising ezakalulu okimanyi tubadde mu kalulu akakyasinze okuba very expensive ate ng'oba oliawo nga tulwanyasaganya netwonagana nakyemalira era netwebaza omukulembeze waffe sijja kutakyogera tumwebaza olwa resilience ye era tukimanyi omukulembeze omulonde ate nenebaza ne ttiimu yonna ey'okusecretariat ne ttiimu ya UAE. So ebyo byebibadde twakasemba like okukola fundraising biki ebyo nga weetuli naye tusuubira akeke twakavaayo katuli mu preparation omanyi obanga ovudde eri mu marathon ey'amaanyi sooka noddamu weeseetinga empola badde lw'amaanyi nnyo so tulina okweseetinga ate tulabe kiki banaddamu okubeera nga tutegeka. So kyensuubira era mu biseera ebitali byawala management oba abakulembeze bakomiti bajja kuba batuula wansi era nga bababuulira
bajja kuba batula wansi nga batubuulira katulindirire tulabe ekinavaayo mu NUP management. Nange ndi musajja wa NUP nkubira ebifaananyi NUP nkola emirimu nange yadde tegiri official naye era nina role gye mplayinga mu NUP nga omuntu ayagala ensi ye. Kakati muganda wange yegwomu ku province ekyo okyoyisizaawo nandyagadde okugamba abantu bonna era omukulembeze asiiba tugamba buli omu azanye paati ye. Gwe oli mu media ffe tusobola okwogera oluusi mu bukulembeze oba tusobola okukola ebintu ebirala, so buli omu azanye kyasobola, owa wansi akole kyasobola, asobole okuweereza amazzi aba foot soldier aweereza, so mwenkalejinga abantu bangi nnyo okuba joyininga basobola okubeera nga babaako ne role gye baplayinga mu NUP. Buli omu kikakatako si kwenkalejinga bokka nekibakakatako nga bo kubanga buvunaanyizibwa ffe ng'Abannayuganda Omunnayuganda omutuufu okuleera ng'olina kyokola ki kyoweereza ku nsi yo. Buvunaanyizibwa bwo si bwange nzekka oba si bwo mu province. Nawulidde nti nno n'obulango bwe mpulidde olwaleero nti embassy encouraging abantu okuregisteringa okwewandiisa abantu abawangaalira mu Dubai oba mu UAE yonna, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti waliwo embeera ezigenda mu maaso wano mu Dubai. So oba oliawo gavumenti gye tutakkiririzaamu singa embeera ebeetabuse kuba tulabye ensi nnyingi nnyo embeera ng'etabuka. Gw'olowooza kino osobola okukubira omulanga Abannayuganda bonna okubeera nga bajjumbira initiative eno ey'okuregisteringa nga bakozesa linki nga gwe wa NUP atakkiriza mu gavumenti eriko? Kakati njagala kino kibeere clear. Si butakkiriza mu gavumenti naye tuwalana abakulembera. Tuwalana naye tetukwalana system yabo ba enfuga gye bakulemberamu ebintu. Kitegeera. So kino olina kyawula ku bantu bakitegeere. Government is an entity and has institutions. Okay. Institutions ezo mubamu embassy, mubamu zi ministries ez'enjawulo. Esebo. Ministries zino zino tuwa service nga Bannayuganda kyateeka. Era bano ne we bavaawo government yesigalawo. Tukyusa bukyusa gabakiyita bagads oba like tukyusa abantu abamanaging ensi. Kati ekizibu ekiriwo abafuga ensi yaffe abafuka bamusibira mu bwabeerabi. Kitegeera. Naye waliwo projects ezimu nga zituyamba. Ndowooza nyinza okuba ndi omu bannamukisa oba Katonda yandabikira ku kintu ekyo. Nga kino kyonna tekinnabaawo, ndowooza nze omuntu omu natuulako ne mukwano gwange omu bamuyita Jafal. Building apps. Ne mugamba ebiseera ebyo abaana bye bajjukire batikira abaana abo ku union abasulanga. Ne mugamba naye Jafal, nina ekirowoozo. Olaba otya? Namwebuuzaako olowooza kisoboka singa tubuildinga app nze kennyini kyajja before even ndowooza ayiseewo n'emyaka egyo. Ndowooza nga emyaka 2 nga bayizeewo. Yes. Olaba otya bwe tubuildinga olowooza tusobola kubuildingayo app. App eyinza okuyamba nga singa Omunnayuganda yenna ajja muno omwana aregisteringa information ye neebeera nga ebeera mu database. Singa wabaawo obuzibu okusinziira ddala bannyinaffe bana bagenda mu biyumba nga kibeera kyangu okwakisesinga wagyali. Weba embassy nga kubaako abantu abakola ki nga yalinga idea mwebuuzaako nagamba ekyo kisoboka. Naye ndowooza mu kwogera n'abantu ab'enjawulo era nina be natuulako abo njogera nabo ndowooza sijjuke bantu ki nenzijukira lumu nalikera ku mpombo nga nina benkikyalinga nabo. Naye tomanya ndowooza bye twogera oluusi bine engeri gye bigenda mu matu g'abantu. Tolowooza nti mbeera eno yekireese? Si kibi era nkyenkalejinga abantu. Kuba kyandibadde ekirungi era kituyamba. Waliwo Abannayuganda abamu emabegakaawo mulimu ne mikwano gyange. Nze nagenda ne neewandiisa ne nfuna national ID. Naye mulimu Abannayuganda abamu nga bwe baba tebakkiriza mu gavumenti oba oliawo ne requirement emukakasa okuba munnansi nga ye awulira nga tagikkiririzaamu kugifuna. Abaana baagaana okufuna national ID. Gwe olowooza decision eyo gye baateginga ntuufu oba it's a wrong decision? Kati kunze ku ndaba yange ndowooza decision ebanfu. Kubo decision bo balabanga ki ntuufu kubanga tutegeera bulala ate tulaba bulala ebintu. Ate okutegeera kwange sijja kukaka gwe kola ki kutegeera nganze oba nga naye buvunaanyizibwa bwange okunnyonnyola ku kyendaba
nawe n'okupachi kubanga national ID si NRM na ID singo baddo kaba mubakukaka ogenda registering mu NRM card kikyanjawulo oba mwa NRM twamukaka registering ya national unity platform ekyo nakyo kyanjawulo naye national ID kitukakata kiringanga Emirates ID woba tojina lo services zota tujja kufuna so simanyi bannaffe aba bataregisteringa wawe bali oba basobola okufuna naye bwe baba tebasobola kufuna tubasaba kuba kikyasoboka basobola okugenda buvunaanyiza bunga bo bayi kyateeka nayogerakokko n'omukulu we twali tugenza collecting national ID zaffe nali nkozeko ne interview ne ambassador ne mubuuza ku nsonga ezitali zimu naye ku luno nasangawo assistant ambassador omukyala ne mubuuza nti we mubanga mumaliriza okugaba national ID zino mulinayokko enteekateeka eyaba abaana abatasobola kuregisteringa kufuna national IDs enteekateeka empya endala basobole okujja baregisteringe ne bagamba nti enteekateeka ezo twazimaliriza essaawa zino tetulinayo nteekateeka ya kufuna national ID ate ngenza okuwulira ng'ogamba nti oba oli awo bakyakola registration kiri kitya information eyo ejja etya kakati ensonga eyo nyinza obutagiwaako nnyo information y'amaanyi kuba siri spokesperson nze bonkyatulaye muntu naye ayagala asobola okugenda ku embassy kakati ndi muntu nga owa bulijjo yes nemwankubadde tubaako ne information entonotono gy'olowoozaako gy'omanyi kuba nsinga nnyo kwogerera bya gundi bya NUP people power naye kyemanyi ensonga ezo zikyagenda maaso tetujja kuyingira nnyo mu asobola okugenda n'aregisteringa ku embassy oba ku consulate najifuna okay obubaka obwo mubuwulidde yadde nga omusajja tabukakasa naye naawe osobola okugoyinga ahead kyengezaako okugira saagala abantu bankwate bulyo basi bagambe yayogedde bw'atyo abantu yatugambye bwasi mwogezi wa embassy naye njogera nga Uganda osobola okugenda ku embassy n'ofuna ebisingawo registeringa okay ne bakola kino gya applyinga same as applies to passport. Okay. Lwakuba ebiseera ebisinga passport yo okola online n'ogenda nga buli kimu kiwedde. Kozi kyemmanyiko kye neekakasa like okupikinga ID. Ko kugenda maaso okwo. Kugenda naye ate balina link gy'olina okola ki. Okay. Okuyuza n'okola appointment. Katonda yannyambe yange nagikimanga bakyali wano. So kakati embeera eyo nga tugivuddeko yegwa omu ku bannayuganda bemmanyi abatandiseeko business wano mu Dubai ne bazirunninga for years. Kyetaagisa kyo munnayuganda okubaako business gy'atandika wano? Kisookera ddala kuba kwagala na bumaliivu. Gwe ng'omuntu olina okwezuula n'omanya ki ky'oyagala. Kuba nze nzijukira ebbanga lye twajjamu nze najjanga Kiriina. Ng'ojjanga Kiriina? Najjanga Kiriina. Kati oli CEO? Era nakola mu kampuni. Kinyambe sikoze mu kampuni nyingi. Okay. Naye ka brief history kanyinza okuba ku bantu baffe nga sinabatuuka eno. Bodi yajja bujji bwatyo. Najjanga Kiriina mu kampuni emu bagiyita QBG lwakuba abasajja bamala ne bagisuula. Okay. So we nabeeranga Kiriina agenda ne nkolako stewarding. Bintu mu hotel Abu Dhabi bagita Western Golf Resort Western Abu Dhabi. Okay. Nenvayo nenkola ko mu Carlton ngani ezo zonna nga ndi mu supply nanti kati genda mazi kati onasoka nenkolanga stewarding ndoza mwaka gumu oba myezi nga 9 era ekyangobayo ekyangobayo tugezigezi ndoza batuyita olwa people power kyazinga okungobya kati bagenda batusasula omusaala ndoza bategwawera bulungi bagwakola ki ngenda obuuza manager lwaki sente tebatukoze eki manager wa hotel yali mubangale n'atabuka nange nenkuba ku mmeeza kakana bangobyeyawo ku hotel sikyakola yeyo noddawa nga bamanya ba supply tuba no alternative okay ne bakuzaayo eri ne bakutwale wala banzire nawulira
bumu abakola mugundi mu housekeeping bafuna sente tip mu. Okay, ngamba kumbe ogenda zigwamu kanziruke mu housekeeping nga housekeeping yo sakali ndeko. Okay, yana mas kati noduka mu housekeeping ziruka mu housekeeping naye muse bagita Century Sadiat za hotel bagimanyi 5 star. Okay, ne tubagamba tugimanyi okola bansokesa bweru kulongoosa buyu otegeera kwera bweru awo yawo bikola bukabini kubuli ongosa ebyo nawe ne wabweru naye nga tajeti yange yakuyingira muki munda kati nengenda lwamala tebampa room attendant. Okay, beba nabayala obuliri nembirako room attendant kwala buliri kulongoosa room z'abagesi nenkola yebbanga kati awo company netukyusa ate netulete Dubai. Okay, kati awo nendyoka nyingira bagiyita hotel eri wano ku financial center. I think it is Carlton nayo DIFC eri mu 5 star 4 star 3 star so nkolede mu 5 steps genda maso and was supply. So nenjibiramu nayo nenjikola mu housekeeping nenjivaamu kati ndoza contract yange yali eggwako. Lwaki njogedde bino nga sinatuuka eri ku kibuuzo kyombuuziza. Okay, just kutangaza abantu bamanye mbu ebintu omuntu okubeera successful si kyangu. It is not it doesn't just come from nowhere. Exactly. So okubeera ng'oli focused manya kiki oyagala n'okwezuula. Okay, kubanze we nali nzija nagamba kasita nninya ku ddaka lyeri kanninya ennyonyi ntuuke butuusi Dubai. Okimanyi nti kampani eyo gy'oyogeddeko nange yali egenda okundeeta ne baŋŋamba togeza naye namala nenfuna ate kampani esinga keyo obulungi n'akasente nga keeyongerako. Alhamdulillah bajja ne kampuni waffe batuwanga off nnya katuzibeera batuwayo 1,000 oyingira otya mu bino ebikufudde omusajja ow'amaanyi mu Dubai wano? Mbadde nga mbagamba bino bigendamu ntya ngembadde mbanyonyola namala ebyagundi nengenda nensoma lifeguard. Okay, ndi lifeguard ali satisfied yamanya okuvuga nembera ku beach kati nga nve no kugundi nga njagala okuva mu hotel nga njagala okuva mu supply company. Okay, nali nga ngamba nzizeeko ki naye nga ndaba ba lifeguard batuula butuuza awo aba 5 star nga laba bakaweweevu nga weegomba kutuula abutamenyeka nnyo naye ate nafuna sente genda maaso. So nengamba akangende nsome ki yafuna license nengenda nenyongera mpugane nga kakano license gikoze eki ogifunye kati nkola interview ndowooza yali ya Dubai Parks Resorts nali nosooka okugenda naye tugenda ndowooza twagenda abantu nga oba 7 mpulira sebo abayita twali batono mu mazzi gayo ndowooza gamanya ga Dubai Parks ezo ovuga kinene so abayita twali batono netuyita netulinda gundi bwebatu selectinga netulinda enrollment bikirwako byatwala obudde. Okay, naye nga pressure gye nina kuva mu kinga sagala kulinyowinga na kitegeera bangi abaana ababeera mu process eyo nga ne bateeka ku mbwasi tuuka ekiseera nga sina choice ndaba obudde buweddeyo ate bano baluddewo kati nfuna hotel emu bagiyita Aloft Hotel eri mu Palm Jumeirah awo teekayo online we na applyinga ne bampa nga lifeguard at the same time nga pull attendant lifeguard bikiye byonna byonna bakugatta wamu awo mu gatto. Nina kisitegedde omuntu wafuna license nga ya beach oba ya swimming pool ziba osobola ofuna both. Okay, so beera ne ya pool oba osobola pala ne yaki ya beach naye nze nalina ngecoveringa zonna. Okay, so ogenda ku beach wali mubede in fact ndoza abakola mu park era balina kuba naye ya beach. Yes, so nenzifuna nembeera nazaawo nenkolayo ndoza nakolamu bwa lifeguard emyaka nga 3 naye nempulira ng'omusana myaka esa nga wakikuba nga ndi mu hotel tekyali nnyo kyamaanyi nnyo myaka 3 sebusimye ziba zamaanyi abantu bayinza okugamba mbojja n'ebiseera bya covid awo nga sente bazisaze banjukira nagenda ndowooza lifeguard balinanga sente kuba balingamu sente balinanga basente naye ate ne batusala ebiseera ebyo bya covid bivuddemu biki ebyo so nembeerayo okwo naye emyaka 3 nengamba wano sibe nina okubeera nenkola cross training
nenyingira ku front desk reception Panak. so ngotobye ebintu si byangu bwe bityo front desk nengenda ku front desk awo gwe mukisa gwe nafuna kuba nali mu Marriott brands naye mu hotel yemu kubanza sikyusiza nnyo mirimu nakolede company mekanga 2 so nengenda ku front desk nensoma mbeera mu telephone operator ne front desk so awo nakola ndowooza emyaka 2 gye myaka ndowooza 5 neŋŋamba naye ewanyo weewaawo so sikyasobola kutunda budde bwange balabalamu nembalabalamu awo entunda obudde bwange mbufuna bwenti ate bwenkozesa nze obudde bwange sawa 8 zebampa nezeba simbi naye nze nalaba nga tekyakola nzijukirako nga we wabeerera mu kampani awo wali olina by'olwaninga ngeno oli mu kampani ate ng'olina n'ebirala by'olwaninga nga tonnafuuka individualism eyo nga tennajja kiri kitya nze nzijukira obubi tojjukira bubi naye tuziyita side hustles ez'abayiriringa olw'okuba obwongo saagala kutuuza nnyo bwongo kyova olaba na hustlinga nnyo oluusi nga mbeerako mu bya especially nali nnyo mu visa issues bya tourism newankubadde nkyabirimu naye kati ndi nnyo mu kutambuza abalambuzi oba okubuukinga ebintu by'abalambuzi biki ono njagala genda mu Dubai frame njagala genda eno byendimu nnyo kati ebyokubuukingira abalambuzi njagala kunoonya wakusula njagala biki ebyo but tujja kugendayo maaso eyo naye mbadde tukadde the story short mbadde mbagamba so we nabeerangawo awo neŋŋamba kati ekiseera ndowooza kituuse nange emmaga yenkoze kuba nalina yali general manager waffe yaŋŋambanga ekintu kimu yagamba si kirungi okuba mu kampuni okolangako kyokoze noweeyongerayo kati general manager ono yagenda yajja yansanga nali ndikulutingibwa y'omu ku bana n'agenda n'akomawo kitegeera kati ne wabaawo omulala n'ajja n'agenda ate n'akomawo netuuka ne mbagamba era general manager namugamba asebo onsanzewo naye ku luno naye ngenda kukola ngenda kulekawo kubanga kutebi watugamba tulina okulwa wano naye mpulira nswala kati sikyasobola kubeerawo awo naye nga sigamba mukuwali kuswala kwali just okusalawo kubanga level gye nali ntuuseko teyali mbi kuba abaana basinga bonna mwambala masuuti gammwe mubeera ku reception basinga bebaagala naye nasalawo nga nze negamba mu mutima gwange kangende noonya ekisingako ntandike ekyange kyennyini ekintu ekyo ekikyo kyoyogerako kye twagala okumanya okigaziyo kitulambululire kiki ddala kyokola wano mu Dubai kati nga gwe kubanga nze mmanyi nze nkuyita CEO wange Mr. Haruna kiki kyokola abaana abalala kye bayinza okuyigirako ne banabo ne batandika oba oliawo okubaako engeri gye beekulaakulanya kaakati essaawa zino kyenkola nga nze omuntu ndi mu bintu bya mirundi nga 2 oba 3 basically biringa nga 2 okusookera ddala naggulawo company ediringa mu holiday homes abeebuuza kyeki holiday homes ziba kupangisa oyinza okupangisa ebizimbe oba tolina busobozi bubizimba nembipangisa ku landlord ate then nze nembifuna nemba nga mbipangisa ku bantu abagala obisulamu naye tudiringa nnyo n'abantu abapangisa naku 2 wiiki mwezi especially abalambuzi so tufuna ebizimbe bino bi holiday homes ne tuzifanishinga nyinza okujja ano nenfuna room ngeri empty nengifanishinga nengiteekamu buli kimu nengiteeka ku mutindo guwandiyagadde ng'owewaka era ng'ennyumba ennamba nga buli kimu ekiri so gwe ngo guest nkusuubira kujja buzinango yezo natulooto nga weebaka so ebisigadde zezo zibeera holiday homes so mirimu egyo nga jabbeeyi musajja w'amaanyi sikubeera musajja w'amaanyi mukama wange naye ekirooto newankubadde sinnaba kutuuka nnyo gyendi naye nina ekirooto njagala mbeereko ayise omusajja owninga property number kyekirooto kyange era kyekigendererwa kyange newankubadde otandika mpola mpola naye kyekirooto then ekirala ekyokubiri ndiringa nnyo mu bya tourism basically abalambuzi
newankubadde nfuna nnyo messages z'abaana njagala kujja ku district za kukola mirimu sitera sibiriimu nnyo y'abaana abanoonya emirimu biki ebyo naye abalambuzi abo bo oli kwabo abatuuse wano bw'olambuza oba abawangaalira wano bonna mbalambuza abawangaalira wano n'abakyali e Uganda kitegeeza ng'ayagala kujja nsobola omuwa quotation njagala kujja kulambula nsulewa njirewa nsobola okuwa itinerary tuziyita itineraries mu tourism okay oyagala hotel okusula mu holiday homes oyagala kusula mu hotel 5 star 4 star 2 star nenkuwa gundi eyo package oyagala kulambula wa Dubai frame oyagala genda Miracle Gardens oyagala city tours oyagala genda Abu Dhabi desert safari kati nze nkuwa gundi namba quotation gwe nowetunuliramu okusinzira ku ki obunye nogamba okay eno njagijira newankubadde ennaku zino tukyalinamu challenge ya visa waliwo ba supplier betukolagana nabo oluusi okufunira visa z'abalambuzi naye kati saa zino babiteeka ku hold kiba kizibu emisoso mingi nnyo wewabeerera mu Discovery Garden gye twogeddeko emabegako era walinayo apartments singa era za holiday homes mu Discovery Gardens nalinayo apartments naye oluusi standard cost of yayo very high apartment bintu byaba middle class nnyo so ogenda okulaba ng'otandika okukyusa branding kuba tutandika butandisi ffe tuli bwana bwambaati bakitegera muganda wange tetulina mbu oba tugenda kukwata eno ssente tuteeke wano so z'okoze zo zaamu so kati otunulya n'oweyinga ogenda okulaba wano sijja kuyita kankyuseemu nenga kyonna tusigala tugamba goola eriki sente ate kutuukirira kulemera ku kigendererwa yeero kitegeeza lwaki ombuuza kiri ekibuuzo kyobadde ongamba kisamalizinga omuntu ekisooka alina okumanya kwezuula bw'otuuka wano weezuule mukulu Rovins bw'otuuka wano gwe wamanya n'ogamba newankubadde olina by'okola naye olimu mu media so kati weezuula n'omanya media neyinza kutwala waki ky'oyinza ogikola kiki oyagala era kyemmanyi wano w'oli oyagala nawe obeera ne studio ey'amaanyi ennyo si ekyo bwe kiri sebo mukama wange watuuka wano manya ki ky'oyagala omanya ki ky'oyagala kikolere kiremereko yesu okusomozebwa kujja kubaawo naye lemera ku kyoba okola ki lemera ku nsonga then ekirala tulina obuzibu mu bantu baffe obwesigwa nze nsinkanya abantu bangi naye ndowooza nyinza okutama myaka gye mbadde wano kizibu nnyo okugamba omuntu mbu namulyaza amaanyi mu myaka 7 bajema kizibu nnyo oli naavayo n'agamba namulyaza amaanyi maybe nyinza okuba nina be nakosa naye bayinza okuba batono kizibu nnyo bemmanyi ne besitamanyi kwanza abantu bampangako n'essente zaabwe ng'oli tomumanyi nakwata $5,000,000 n'azikuwa kolera kino neno delivaringa oli n'akwata n'agamba kino ne baba n'agamba sina kyazikosa naye zinterekere kitegeera so trust kintu kikulu nnyo ndowooza abaganda bagamba nga amazima bugagga so byebintu ebimu ebikoze ekyo ekitali kikyo tekiba kikyo so obwesigwa okwezuula okulemerako n'okubeera omukozi era so n'okubuildinga network naye era network osobola gibuildinga ng'oli trustworthy kubanga oba toli trustworthy nga singa Bukulu Rovins oneesigisa n'egundiyo tugambe mpadde diramu zo 10 n'enkukyulupaana n'enkyuva kitegeeza enkolagana egenda kola ki egenda kuggwawo tuba tetujja kufuna networking naye singa oneesigisa ekintu kyoba nenkukolera omulimu kitegeeza gwe kennyini ogenda kwefaalinga omuntu omulala so basically byebintu nga byendi mu kukola bintu nga 2-3 then mpozi nekirala sometimes n'okuvuga oli driver nvuga motoka yange ndi driver naye ntera kutambula singa oba olina woyagala sirinyi bano mbuntwala wano naye singa oba olinawo era n'okutambuza abalambuzi abo then waliwo naawe abayinza okugamba munange mbadde njagala kuntwalako wano njagala kutwala nayo kikola nga tukyali ku nsonga eyo abantu sooka obawe ennamba y'essimu kubanga bw'ogamba nti oli mu tourism bw'ogamba nti olina holiday homes abasula olunaku olumu nnaku 2 olina emmotoka kati ate bw'ova wano nga tobawadde ennamba ya ssimu oba onaakikola oti agenda bawe ennamba y'essimu abantu kiba kyabulyaza ssebo naye ennamba yange eri 0
55 musanvu 089 yes eri 055 musanvu 089 Abanayuganda mwenna abandaba omwami ono mumuyigirako ki ayogedde ku bubeera omwesigwa obugumiikiriza okubeera omukozi ebintu ebyo byonna abanayuganda tubirwanirire tubibeere kubanga oba oli awo singa teyali mukozi teyandibaddeko CEO omusajja owninga holiday home dream holiday home something like that dreams vacation homes okitegeera exactly okitegeera so otambula so baganda bange ensonga eyo mugiwulire kakati nga tumaliriza embeera eno ey'okubeera nga mu Dubai mulimu ko obunkenke obugenda mu maaso ebayisizza batya nga mu abali mutuwalizimu okusookera ddala neebaza gavumenti ya Dubai kubanga ekoze kyonna ekisoboka okusookera ddala okutaasa obulamu bwaffe ekyo tukyebaliza naye gavumenti etafaayo twandibadde twafa dde osanga olw'ebikompola bibakubye naye ndowooza osobola okunoonya ebikompola ebigudde ne bisesebbula ekizimbe wano nga tobirabawo naye ebyo tulaba mawanga agatulinaanye tebyeyagaza nina n'omukyala gwendabyeko wano yaleese abalamuzi imagine mu kaseera kano kikyasoboka olaba abantu kasita babeera nga balina obwesigwa mu gavumenti ne trust ebintu bisinga byekola so kati kyoba olaba kyekitulaakinga ewaka abantu tebalina trust mu gavumenti naye kati waneka alamu basobola okusindika ka message ka alati nokateeke nogambe because oli sure nti abasajja ebintu bajja kayawulira boom boom naye singa biri waka wawulira eno so embeera eyo kati nga ggwe okubanga oli mumativu mu mutima ate business wise kibayisiza batya mu business wise kitu affectinze nnyo abasuubuzi abasinga tebakyasobola kutikka mu maali zaabwe nga bwomanyi because tebalina ngeri ki gye bazitikamu ennyonyi tezitambula kuba ffe tudiringa n'abantu ab'enjawulo nontoni bannayuganda naye abeeru okuva mu mawanga ag'enjawulo abamerika abazungu abangereza abairani aba UK bantu bangi abajja wano globally nga bwomanyi ebyobulambuzi so kitegeeza kiba kigenda tu affectinga muffe nga bali mu mutuwalizimu mu byokulambuza ne mu byensula so biba bigenda tukola ki kiba kigenda kutukosaamu era generally tukifiirinze era n'abaana bangi kyemmanyi bangi abaluzinze emirimu nange kenyini ndi wano tudisiko nawe kenyini oli ku first leave oli wa mukisa mutoluzinze ku first leave ate unpaid yes so kikoseza buli muntu embeera Allah tusaasire embeera esobola okutereera mu Uganda wano mu Dubai wano sorry onansonyiwa kizibu nnyo omuntu okubeera wano nga talina muntu gwagamba nti omuntu oyo alhamdulillah muntu ki mu Dubai wano gwomanyi eyali akutaasizaako mu mbeera ng'oba olina by'oyita mu process ya kukyusa mirimu toyina wosula oba oli awo nga waliwo embeera yonna oba anything gwogamba nti omuntu oyo Mukama Katonda amubeere muntu kyo omuyinayo ko gwoyinza okwogerako wano ku Rovin Media kyenyinza okwebaza kusookera ddala neebaza Allah kubanga lyemmaze wano sinyigiriziddwa nnyo oba sibonyeebonye nnyo newankubadde nina okusomoozebwa kubanga ekisookera ddala sibaddeeko nga sirina visa kukyanganyinga ate siyingirangako ku visit visa simanyi ngiwulira buulizi naye sigigendangako era nsaba Mungu antaase nemegikola ki olemigigendako maybe anyambe ampe golden visa waliwo omuntu omu nasonyiwa okutemya kirimi waliwo omuvubuka omu twali tulina we tulaga n'agamba bannange abaana abo ali mu overstay kati munne n'amugamba naye bannange nze simanyi bwe ŋŋenda mu overstay abeera otyawo nga tolina visa
munne kwe kumugamba kyogamba sebo yebo yajja wano tebagimuwa yajja talina visa yesanga bwisazinga naye essaawa zino takyalina visa ekintu ekyo kyogerako ki kakati ekintu ekyo numwanyo era nze omuntu atenkalejinga abantu kugezaako kugenda mu overstay bakugamba mu bafuuse baloko era nfuba nnyo nnyo okulaba nga bensinkana mikwano gyange mbasaba mbagamba singa ofunye ekisoboka kyonna lwana nnyo butagenda muki mu overstay otafuuka muloko otasuka muloko nene omuloko seba abadde idea naye waliwo ebimu bitagenda kugendera bulungi naye nnyo lwa nnyo ate siyinza kunenya muntu aba agenzeemu olw'embeera eziteebereka tubimanyi wano omuntu ogwako emirimu tolina kyakola nga nange guyinza okukyenkya kanyigenzeemu so si kirungi ate si kirungi kukudaalira banno oba kuboogera magundi kya buli omu akisoboka bwange obinza obeera n'omulimu egugwawo enkya n'ogiyingira najjako ko mu ofiisi zo mwokolera emirimu gyo si bongo olina ne registration ne license ebeera CEO wano sebo ekintu ekyo kyetaagisa ki bunene kibu kizitowa kyenkana ky'okubeera ng'olina license ekola business wano ne holiday home eri registered okikola otya sooka onnyonnyola abantu kaakati ekisookera ddala kyekiri kye nagambye gwe kumanya kikyokola ki kyoyagala ekyokubiri kutunulira bunene obw'ekirooto kyo kiki kyotunuulira kubanga singa mba nkeera baganda bange mu nsi muno teri yeemalirira tuyambagana omusajja talina kamera nze nina kamera mukubira ebifaananyi holiday homes ze ne tuziteeka ku social media ne zitambula so gwe wenna muganda wange ng'olina ekirooto kyogoba tewejjaako bantu sigala n'abantu kola emikwano oba oli awo mu mukwano ogwo ogumu oba ebiri mwegunaava omuntu agenda okuwa idea okweyongerayo mu ekyo kyokola nze omulimu gwenkola nagufunira ku muntu gwe natwala mu tuwa nanconnectinga essaawa zino ndi tuwa guide mu Dubai Safari Park kyennenyumirizaamu nga nze okitegeera so kola emikwano oba oli awo tomanya mukama ayinza okuyisiza kwegya emikwano n'akwongerayo kakati nga tumaliriza omuntu ono Munnayuganda ajja wano ng'ayagala kukolawo kujjawo ntandikwa agende oyinza muli komendinga kumalawo bbanga ki kakati ensonga eyo nyinza obutawa muntu bbanga kiba kizibu waliwo buli muntu alina omukisa gwe waliwo asobola okujja n'akikuba mwaka bw'aba ng'alina omukisa gwe Katonda waliwo naffe abakyaliwo wadde tuliwo emyaka nga 7-8 gye tugenda okumala naye ate tukyahasolinga temunnafuna nasuubiri atwandiyagadde okuddayo naye lwakuba n'embeera y'ewaffe naye ekolaki ekulemesa kubanga tukozeeko investments ez'enjawulo ewaka nezigaana otambula oziteekamu ssente obinaba kanjira nsigala wano naye ku ekyo nyinza obutawa muntu bbanga kisinzira muntu kikyayagala ye waawulirira mbu kyayagala akikoze akituukiriza Abannayuganda bamu tebakkiririza mu kusoma nga nasomye ndooza nga nayogedde ku bintu by'osomye osomye lifeguard osomye driving okitegeera oyongeddeko ku kumanya ku Abannayuganda bangi abatakkiririza mu kwongerako mu kumanya nze we najja wano kansome kosi ze nakola kosi y'okusoma abini security guard AM nakola kosi ya video editing ezo bbiri nesomeseza tourism ezo satu nina driving license ezo nnya ebintu ebyo byonna birina engeri gye biyinza okuconnectinga ku mulimu gumu nga toli specifically toli driver naye nga driving license connectinze ku mulimu omulala naye nze rolo yange yakuvuga nga bwempane ki okitegeera era tegwandibadde gwange driving license nali sisobola kuyita ekyokusoma kirungi kiringa nga exposure kyova mu nsi eno tusabe nnyo Mukama atuwe ku ssente baba baana baffe tubeere nga tubatwala batambuliko babeere exposed kubanga omuntu obeera exposed olaba ebintu ebingi so Abannayuganda obagamba obubaka busindikira Abannayuganda
tokoowa kusoma tekitegeeza mbu okusoma onobeera mu bitabo byonna yiga ebintu ebyenjawulo so that bikuyambako singa nange nasalawo ne ngamba akansigale mu bya housekeeping ebyokulookoza ebintu bangi bakyalimu ate si kibi kubanga era bangi abayitira mu kwoza ebintu ne bafuuka simanyi baani bachefu ne bafuna kasanvu 5 meka nakyo si kibi gwe oyina kukanya kuyiga gyokoma okuyiga ne mikisa gyo ekikola ki jesikomo okweyongera n'okweggula so bagala kuyiga kiri gy'oli bannange omunayuganda wenna atulaba waliwo kosi wano mu Dubai bukosi bungi bw'osobola okuyitamu n'obusoma ne weeyongerako ku ssente z'ofuna ne bw'onaalemera mu housekeeping emyaka 10 ojja kukwata akasente. Waliwo omunayuganda gwe nalabya ku social media akola mu Ejada company gye nalimu kirina naye saawa zinaasoma security guard kitegeeza ate company yesobola okukyusa ne kujja mu security mu kirina ne kutwala mu security. Soma genda osome barista bako bukosi bw'osoma obutonotono busobola okuyamba. Driving license saawa zina abafirika gwe mulimu gwe bakyasinza okukola Bannayuganda bangi abavuga okitegeera weyongereko kukumanya oba oli awo ojja kubeera nga oyina engeri gy'oyongeza ku nfunayo. Katereke kakiko olina kugamba nti koyagala abantu bakamanye nga tetunnasiibula. Katarekeka nze nnyinza kugamba bugambi Bannayuganda mbu Dubai oba UAE y'emu ku nsi ezina a land of opportunity. Singa Mukama bakoze eki akuyambye. Yes. And also it's a land eyinza okunyiga noweeta mu ensi singa Mukama batakoze eki tekiwakinze out bulungi. Newankubadde twegomba ogenda mu America ogenda wa Bungereza naye nabo Abamerika basinga bajja wano okukola sente. I think I'm right on that. You are right. So kiri nti tuyina kumanya buli omwana opportunity omukisa gwe ekyo kyosinza kijira gyayinza okulabira kirungi level yeri enkulakulana eba ya njawulo ba speed naye yawa ne slow naye bwe tuba tetulina busobozi bugenderi nga tulina chance ebeera wano tugezeko kozesa wano ate olutuuka wano luba okutuuka wano ntandikirawo okukola eri bisooka ne bizibuwalamu anti gye emyaka 5 kali nze mbeera ntwale mu America emyaka 5 nnoonyamba ogulenika dduka nga nkyaswa myaka 5 singa Mukama bannyambye era mbaako kyenkoze obaako nekyokoze nsobola okudda ewaka nsobola okukomawo kitegeera so kikubeera kikwanguyira okitegeera mpozi nderabidde omuntu bamuyita Robert mwebaza Robert oyo bakasamba Robert mukwano gwange nnyo saagala butamwogerako oyo naye yali kyamaanyi nnyo mu bulamu bwange mwebaza so transport oyo la naye mwesiga abantu abagala ebya transportation atwala bintu Uganda ate nno omusajja ono kasitoleke katonotono yali akola mu Imdad bana abeera ku nguudo bamanyi era namumanyira nga nikwalo futinga namusanga nga banabola kasasiro abeera bimotoka abeera ku nguudo bana abeera ku nguudo bamanyi nga ba municipality ababeera ng'avuga Imdad yalina mu section y'abantu bana bambala pink is it orange something ababeera okugundi nayo Imdad yalina etera kubeera abasajja abawalabu bebirevu abago naye ye namusanga nga ayera bana ababeera awo ne beera oluguudo like kasasiro biki naye munnanga omwana oyo oba omwami oyo yenyanjigirizaamu bintu bya mobile money biki kuba yali adiringa nnyo ebyo ng'abeera mu bya cleaning ate abeera newa neshalo gyogenda mu spare agula bispare nga mujagujagu era yeyandetera bijja nengamba wange olaba Robert musajja wange naye agira ati nange olina okukola ki okugira so munnange naye mwebaza sibula abantu naye nga bambi mwebale nnyo webale eddala sebo okunkyaza nsaba Mungu atuyambe ffenna atukuume era atumalire ebyetaago omuntu azzeeko wano abaayo n'omuntu gw'atuli commending okuddamu okukyaza ku mukutu gwaffe guno tuleeta ani omukulu gwe muyinza okuleeta simanyi oba wali okyaziza kuba kati essaawa zino saako tutambulira mu bantu abalina kyebakozeeko abayinza era okuinspiringa esebo simanyi oba wali okyazizaako mukulu Hassan
Hassan the Rock. The Rocks. Hassan the Rocks tukoze programs nyingi ne Hassani oyo ku naye nga twogera ku mbeera za njawulo. So simanyi yandibadde nsobola mu recommendinga. Then watabo oyo baani bemumanyi essaawa zino. Abantu ab'enjawulo bano neta okusooka babuuzaako abamu naye oyogera mwogere sikyateeka abantu abamu nga bo life yaabwe bakinga omanyi era yange ba private singa abantu abamu batambula mu bulamu bwabwe naye gwe mmanyi atayinza owa social media ennyo ayagala omukulu asobola okuzibeeramu Hassan the Rock. Omukulu Hassan the Rock. Yes, mukama wange. Mwami gwe njagala nange okusisinkanako. Muna Uganda naye nkyama kola ki? Waliwo omukyala actually I know kumanya mwegomba nange. Wali mu tourism. Bamuyita abira Uganda bamuyita nono omukyala. Aleeta abantu nagawa mwali muno mu Dubai wa Mirembe Tours and Travel. Mirembe Tours and Mulungi Tours, sorry. Mulungi. Kame njagala musinkanako. Okakasa. Obaye mulungi yes ye mulungi Tours. So atera okutambula waliwo n'omuvubo omwami omulala swali nnyo ku social media ennaku zino sigamu namukamumanya muna Uganda naye nenge gye branding amu kati ayogerera nnyo UAE biki how life is amuyita Rashid so ayina content mulungi nnyo oba mumanyi gayo oyo simutegera bulungi Rashid kati essaawa zino ali kunnyo okugunda ayogera nnyo UAE biki life UAE biri biki muna Uganda Rashid weewulidde abaka gwe namanyi Rashid musajja omuvubuka naye life ngeri gye yajja muno ategera because when ali mu beda story yagamba nasenguka nabeera nnyo mu content ninga mumanyi mutegedde yes muganda wange twogererangako naye mukola ki inspiring naye mwetaaga ani omulala n'abasajja abagagga alina kye bakozeeko kakati ekisooka ngenda kwogera n'emirembe ne mulungi ndabe ng'omutuukako leero owokubiri oyo tugenda kumunoonyerezaako gw'oyogedde oba oli awo naye tumukyaze tulako n'abantu abalina kye balina tudiscussing ensonga ez'enjawulo ne tulaba engeri gye tuyinza okukwatagana ngaffe abantu ne tulaba engeri gye tuyinza okukwatagana kubanga kintu kyansi kyenjala mpozi kyakinjala okugamba bannayuganda nze mpulira nnyo buli wempulira omunnayuganda oba oli asomye oba ali nga tulina abalenzi bagenda mu bwakiriina abawala mu biyumba tetuyinza kukyusa ku mindset eyo netubanga abantu abalala nomanya mbu wojja wano tulinako emirimu egy'enjawulo gye tukola ne tutabeera mu ekyo kyokka so kimpisiza ddala bubi ekintu ekyo nti buli muwala ajja kiyumba oba oli asomye oba tasomye oli averi nga obwongo bwe bwonna nze ngenda ku kiyumba era kye batumanyiddemu ye brandi yaffe fe abasajja twebulandize muki mu bintu bya security cleaning twandikyusiza abantu bye byetwogeddeko okusoma okubaako okuimprovinga engeri gy'osobola okwongera ku skills zo n'obanga weeyongerayo mu maaso tweyanziza nnyo tweyanzeke mukulu Haruna omuntu waffe gwe tukyaziza olwaleero bamuyise Haruna bawadde experience ye abawulidde emirimu gy'akoze mu Dubai wano mingi so naawe omunnayuganda ali eyo omuyigiddeko ki osobola okwongera ku status yo olwa experience ya Haruna gye yayitamu wano mu Dubai naawe ne bubaako engeri gye weeyongerako ffe tujja kusomesa abantu mubeere bulungi genda maaso bannanga bannayuganda bannanga bawangerera mu Deira Dubai abawange mu Dubai obawa nga we tubanyonyodde nina holiday homes singa oba oyagala okusula oze mu Dubai oli staaka osobola okunkubirako enamba eyo 0557018957 onoonyewo okusula tulina studio apartments ennungi ziri furnished ziri clean so buli kimu okisangamu osobola otukubirako ne tukubuulira oba otuuse ku union osobola okupiikinga ne tukudropinga kuba gonzi zaffe ziri mu Albaraha weziri basically kati okumpi ne Albaraha bus station yes so osobola okupiikinga ne tukutwalayo
no sulayo ekiro kyo oba oyagala kusulayo wiiki oba oyagala kusula kisinzira ku ssente no yayagala okumuvugako okumutwalako gye mumutwala oyagala oba kugenda Fujairah, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah tubikola oyagala kulambula tukolera za itinerary zonna era ne tukutambuza ensonga muziwulidde ez'omukulu Haruna musajja nayino nayise bamwogezi bannange mubeere bulungi mweraba